Gawoma galeke tayira muno matata yana njakuba kana njakuba bekana Mumbeja mukwate mpola kabule ngano mumbeja kyoyito mumbeji ona si mwana wa muntu bano bemutunge bwe mtisibana ba muntu bano si bana ba muntu bemutulugunya wabula kale Mloza chama kaga no galabye gano gemaka no golaba eno ye family mama Nesimye okusekana ku mumbeja Beniti sima Benita zakaku amanya gange yenze Nyondo Rosette amanya ze Nyondo Witini gankola ne Nyondo Gleam tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Spot nga twagala okubanjulya products zonna ze tulese tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam tulina ne bedroom products gamba nga tightener pulling eddagala infections water appetite penis enlargement tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo enyanama ne wano ekisozi mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Right, anti akaziga akakabyako omulembe gwe nawe no muvubuka ali eyo nga wetaaga akazigo akasaananya olususulu otambule mukubo bagambe ono omwana waawa akazigo kali kamu kokka gwe mukazi ali eyo oli mu kiyombo oliwa akazigo kali kamu kokka ke ka Nyondo Gleam kosobola okubanga wekwatako n'okyusa olususulo ne lufaananga olwa baby omuto ne lunyirira tekeerusa tekayeta biti bina binamakula byonna byonna boolinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobasa ku namba y'essimu eri wano wammanga noti eri +9715246807778 osoba funa obo byataaze bakola deliveries ezakabi bona wana obosinze baba kikutuusaako nanga akange kaakano kangede nkakozeseeko. kubanga ne mulamu we anaatera kasita okutuuka kye yaŋŋambye mu byonna that's why ne kamera yange ngitaddeyo naye nga leero senga w'abaana Nange Madam Rose lero ng'olindidde eno omaze n'ojja ntuuse maama nga nnwanagana n'omukazi naye nsanyusa okulaba Madam Rosette bannange nsanyusa okulaba omukazi gye yankola ku luli ekiki ate kano katabaniko kano ke katabani kange munnange ati badde sina gwe nkalekera Madam Rosette oli bulungi osoma waboda ng'abalese waboda ajja tusanga Madam Rosette ajja tusanga kubanja kakati naye ekituufu kya byonna anti kati sinnatuukayo naye buli kimu kyonna njala kiggwerenga ku kamera era buli kimu kikole ki
kiwere ku kamera ate jala bikimu kigolo era kubanga eninyizo obutadda kasi yankola yankuba kuba bisirani eleka nkona midde azimanya nankome wali sala kwetambala wakawe yakoma wali naye madamu Rosette tujja kutuuka kubanga zibere ebintu mpulira mbikoye oba abana bamwe nyina ze mbatwala olwaleero kyetunaalya ekyomukisa mulungi omwami wange yanzikiriza obbatwala yanzikiriza yaŋŋambye tubeerewo nayogedde naye nga mpulira bintuuse nze mpulira mbikooye muula ono omukazi bwe kinaaba kyetaagisa kumusiba ngenda kumusiba kina kyetaagisa kumusiba kuba nayogeddeko naye mu mirembe ne bigaana yambuuza akakazi ke waleeta wakaleeta ngaani nebannanga omukazi mujama yambuuza wakaleeta ngaani kakola ngaani namanya nti gwe wakaleeta naye osuubira ki kye mugenda okukola ayina omwana amanyiira omwana we amanyiira omwana we amanyiira ate wandabikira kubeera muntu yenna bateeka okubanga gye bali naye olabe mwanyi okuba gyali leero sikonkonayo bateeka okubanga gye bali sikonkonayo obeere oba ogenda omusanga emiryango bakonkonera emmanju naye bayitire wano oba bayitire wano wa mwanyi okwate ki abaano wa mukulu John gyali abaano ye mama banaayita banti bambejja baba batula mu nnyumba munolooza basituka tebasituka kansooka ennyingire ndabe yenze mukalibu mugamba kyeno mwami John mwali mugole baba gyali mbadde nkwagalamu nga nyina ensonga zenjagala twogeremuko tangira nkulindiddeko wano mugole katutuule wano kubanga baba kaataliiyo loza ne bwe tutuula wano tewaatumale aba naye mukamwa nnyina ze mbwera wajja kumala katutuulire wano ye tugiteeka wano tugiteeke wano ate nkukubye omugongo kankyuke bweki ndowooza mugole bannange muli muti eno gye tuli wagamba ki wano tubadde balaba mwami John ali atya mwanange buuzaako ku anti kaakati mbadde nzize nga njagala ku baaba mbadde nyina ensonga ze njagala twogere ku baana abo mbadde nyina bye njagala tuboogerekokko naye mbadde njagala nga baaba waali naye ki abaana abo mbadde mpulira nyina kyenjagala tuboogereko naye nga mbadde njagala nga baaba waali balina obuzibu bwonna oba oli awo osanga gwoyagala ki wano sankugoba wano ana omukazi omutemu
Gezo nkuba gamayinja. Owaye kakana. Namugoba makanga. Zesize kulana mukwano. Namugoba makanga. Kakana umuza amayinja go wansi. Era kuzomulika peva. Ngambye kakana. Sitwagala ntalo. Kuba peva onja sakawanga. Tetwagala ntalo. Okuyita peva. Ekifuza sona sitwagala ntalo. Tetwagala ntalo. Nkugambye mukyala sineegatta mu lutalo lwono nze olutalo ndi ku lw'abaana olutalo ndi ku lw'abaana era bwe tulumaliriza togenda kuddamu kulaba muntu ono mu makaago ono togenda kuddayo mulaba kasita tumala olutalo lw'abaana wandibadde okubira balo kuba balo gwe njagala wandibadde okubira balo najja ne twogera ku nsonga z'abaana bibatwala mu maaso gaawe ebitaliimu baana ate abaana be mamba labyewo ng'omwana omukulu teyasoma tamanyi mukazi gwakusoma tamanyina mukazi gwakusoma owo tasoma mukazi gw'omwana owo tasoma tamanyi mukazi gwakusoma lwaki owo lwaki owo agenda ku ssomero akalezi kakulu owo akyali muto abaana wasanga tebasoma wasanga tebasoma senga w'abaana wuliriza okubeera omukazi alina omutima omubi ogusemberayo ddala buli kimu awooza agamba mbu omwana we muto munange bwe bambalanga bakunamya alabira ddala nga wuwe muto kubanga bambala bakunamya negoba nokulaba ku mwana we ojja kumulaba amuyita mu mbejja wa mu maka muyite tumulabe ko bagyali amuyita mu mbejja jangu mwana wange bane mbere simulabangako jangu mwana wange jangu bakulabeko ati bamuyanga moya kulabako nyono mu mbejja Tabo. Nyabo. Obu. Bebaani bano togamba tondabangako wano. Ono muyeye senga w'abaana. Senga w'abaana. Simumanyi. Ya omulaba asiyaleeta. Ndowooza omulabi. N'ebbanga lyemmaze nga nja wano bakulidde wano ewa mwannyinaze ku mmere ya mwannyinaze kwalya. Ono yajja naye bwe yali ajja yono omwana gwe yajja naye empisa talinaamu wadde tabuuza asanze abantu ekifo ky'okugamba nti baba neemusiibye muti wabula abuuzizza baani bano naye mukwano kankubuulira ono gw'okuzanga akuza golodi ono gw'olaba eno si golodi mukwano eno si golodi abo abaana bolooza boobonyaabonya boolemesezza okusoma bujja kukyenkya ng'owuwo be yeetaaga senga abaana ebatula y'omwana ngaakusitula takulabanga ate mufaananidde ani tandabangako mufaananidde ani oba kanyabo ko kaliriddawa kalikoyita kanyabo ekyo kikasasi kyoyita kanyabo kabeera ebwe wabaawo abantu kalina kubeera eyo kati ne kamala kavaayo ne kalingiza ne kavaayo senga abaana nomwana byagwira obiwulira oboozi by'amato bwe batyo bimanyira bumanyizi kiki nabamanyira kuba empisa tebalinamu wadde n'aka empisa tayina wadde n'akatono nnyo bwe kati ye mu mbejja w'omu maka ye mu mbejja w'omu maka bajja kusibako busibi ye mu mbejja w'omu maka olabo ne banesinga mwannyina zaakomawo n'atuuka wano gwe mukazi gwe kankubuulire olwaleero ensonga z'abaana zigenda kuggwa gwe mukazi gwe bwekuba kusiba nja kusiba igwe nga nsiba gwe nja kusiba gwe oyo omumbejja gyali kusanga gye ngenda okutereka gyali kusanga wulira byakuwano n'omwana muliisa abasajja sekkotika tulako wansi naye mwannyinaze oba wamuliisa sekkotika
tulako wansi owaayi oli munene olina ekiwago indika kazi katono nga bwondaba indika kazi katono nga bwondaba naye togenda kutujoga ekyokuba nga tusanze maka ago kitegeeza omwana gwolabanda bakiye mwagala kukola ki sirina kyenjagala kukola kuba sizze mu ntalo kulwana naawe sikusobola sizze kulwana mweyita bawala bato mweyita ababbeeyi ki kyoyagala okukola sizze kulwana nze njagala mwannyinaze mukubire mugambe nti nze njagala mwannyinaze mukubire ensonga zaaliko ziyamba ffe ijja mukubira sijja mukubira gwe tolina namba ye gwe mwanyoko omulambo oyinza omutabana namba ye togiina njiina naye njagala nga gwe omukubire sijja mukubira nyagenze kukola tusiiga mujja ku mirimu gye wegenda mu nnyumba ompitireko oyita akabuzi ate nga muntu bagamba mbwende ezaala anti munnange azaala naye omulaba enzaala abalungi singa mbadde size na mwana wange ono nandiyogedde Oluganda sijja kulogera kubanga nze n'omwana wange ye mwe mumanyi ebisoko by'Oluganda ne bwe naabyogera onoomanya kyentegeeza bajja tusumbuliza mu nsi yaffe sala kwogera bubi ate munnange ekirungi mwanyoko abaana booliko lekayo baganda banne ng'anonooza ffe labe mindi emujjudde bwe buno obubuzi abo bwe bubuzi jangu maama jangu bakyusa ngoye lunaku mwaka n'abaana bayetera engoye senga wabana kyoba omanya ono omukazi n'agikwata n'aziwa omuguunwa gwe omwana asonyi omwana omuyita omuguuna kubazira muguuna omwana wabanga omukuziza bwatu batuga bwa faanana oma jangu otule kwano taata jangu otule kwane owuwo oyo mwana bano be baana ne tokimanyi kubanga balina empisa olunoonyaamu omaze ebbanga ng'olunoonyaamu naye weetereeze laba ennyimirira laba entunula kanyumukuba empibwa ebyo ebitama ndasaba amazzi laba entunula kati gwe kano nkugamba geno lekera amazzi g'okunywa ani gw'oyita gwe kano ke kano kempita gwe kano gwe tukalaba tewulidde kye bagambye gwe tewulidde mumbejja kyagamba komawo wano komawo togaleeta komawo leeta amazzi togaleeta jangu togaleeta ngambye ki kabulira gendo leeta amazzi leetera omuntu kali kasebo ndoozi kalabako katunula kutya buli kaseera katya buli kaseera wakababeera mu ntalo babanga ndogoyi gendo leetera omumbejja amazzi tewulidde kye nkugamba omwana akugambye muleetera amazzi kabulengana omumbejja kiki kyoyita okukwata empola twali tulabye abalungi maama tetutandikidde ku ggwe twali tulabye abanene emirembe tetutandikidde ku ggwe ate luno otalo njaddulwana nja kukusa mukazi gwenkulayirira njaddugusa mukazi gwenkulayirira kenafuna ono omukyalo omulaba ono gwogoba kanyoni tujja kulugusa ani gwosirisa gwe kantu gwe ani gwosirisa oba tegawooma galeke tayira muno nja kukuba gwe kaana gwe omumbejja mukwate empola kabulengana omumbejja kikyoyita omumbejja ono si mwana wa muntu bano bemutuge bwe nti si baana ba muntu bano si baana ba muntu bemutulugunya nakatinya nolyango oyagala kutuga katuge mazzi kigagenda omuleta gamuwadde tagayiye buyingi mugende muganyogoleze kabulengana okwagala amazzi agali ati tagenda kuleeta mulala tagenda kugaleeta tajja kugaleeta bw'oba wuliranga olumirirwa nnyo
Era nja batwala. Nja kubatwala. Yensonga lwaki mbadde njagala mwannyinaze ekimala kimala. Nja batwala. Nja batwala ekimala kimala. Ekimala kimala. Madam Rosette bana abaana babonyebonye okuva mama waabwe lwe yafa. Balinga abatali baana baabwe. Nabo bafaanana laba. Ono omwana ono gw'olaba ono kyali kyeru nga kinene. Mulabe jangu labo wafaanana sawa zino. Kyali kyeru nga kinene. Namulemesa okusoma yamusanga asoma. Namulemesa okusoma. Andi yawuza kimutebafa bawadde fita yonna owatasoma nabawakata ku lubuto mboyo gwalina lubuto ye mwana mbunoli ye mwana owatasoma mwana kibukyanga yajja mu maka muno yeetisse enkongolo yatazaala yeetisse enkongolo omwana muto bebi ono nona ali mukulu ono omwana ateekwa okuba mukulu kwono ono omwana yamba amusanga muto kikyoyita obumpi ulengere obibinala ki abibinala ki ani gosonga mwane osonga mwane nja kusabula okitegeera nja kusabula siri nnyo nange muliisa abasajja nabo bomanyira gwe kano nja kusabula bajja kutegera ku bannaye muliisa abasajja ogenda kukola ki bannange kyewakola mwannyinaze nze kyannema okutegeera njasabega wakomera nja kusabula obwo obutama budde muliisa abasajja sekoteka mwobo obufumbo bwemufumbiramu nga bwakuliisa abasajja sekoteka fesi bwe tukola bano bomanyira fesi bwe tukola naawe waki olukube mu naye ng'omwana Mbuno those are pigs. Those are pigs. Mubaneno they are pigs. Bane baita pigs. Kale kanyuma kuba kana kasambwa. Those are pigs. Sibi ebitasoma byonna bijyawo. Mama nyabo. Mwati mujja kusoma nnyo mujja kulya ebitabo. Bano be mulowooza be mutulugunya be mubonyaabonya. Mujja basanga nga bali bulungi. Mujja basanga nga bali bulungi. Mujja kulya ebitabo. Kugambeko? Education is the key. Education kyekisumulizo. Ekigulawa future ennungi. Kona kalinga ekikere. Wabula mumanyira. Netaga ofuna ku bigambo byaka n'akasambwa. Sibalaba nga yamala kiraba. Obigamba ani ebyo? Those are pigs. Those are pigs. These are pigs. Era zombizi zina kyesitegeera. Tezina kyesitegeera. Bazibe kulya abasooto. Otegeera nnyo munnange yensonga lwaki bakwambaza bwe batyo wenolinganga ondaba kati nkulaba nkwagaza eki kaiza besajjiri ono omwana alina emyaka emeka nga n'omukazi mukulu mwana mutunda n'omukazi mukulu taliyo omwana muto ayambala bw'ati kundisho taliyo teri mwana muto ayambala buno oli mukazi mukulu nina emyaka 9 z'omwana nawataala nina emyaka 9 Miaka 9 nina emyaka 9 obadde ombalira emeka mama omyaka 10 yambala bwatyo of course yes anti mwe mwamanyira biri bye mwambala nga bikoya ku bigere nze byo bisiwa mami omwana omuto olina okumwambaza ebijja mu myaka gye kati watuukira mu bukulu ng'ayambala era ebijja mu myaka gye kati mwaba mwambaza ebyo obatuuka mu bukulu ng'ate bakuna Madam Rosette bwe yaleeta engoyi ng'azireetedde abaana bo waziteekawa tezaaliza myaka gyabwe agamba oli agambye empanvu zimusiiwa engozi naleetera ono omwana ezo no saazi naba nakoze naleetera oli omwana ngoye zaaliza mpanvu nga ngoye za kitiibwa ngoye ennungi ono agamba yitayambala ngoye ezo zimukola ki nazookyayo kyadda nazookya zonna era kisoboka mukole kyemukola kano okalaba nga bwe keezinze bwe like a mother like a daughter kabeera mu kutya ssaawa 2 n'okayita keekanga bwekanzi bwe kati baakamalamu omutima bw'okayita keekanga naye kalabe okafaanana tululira ly'embogo mulya kyemisana n'ekyeggulu ate ku ddiiru ki
kudiru kingali mule na kuzibasiba ngati bali didededededede nyine bakobogola nabo no mwana ngende ya muli nawo sagala ko zino ya songwanta mye tonkwatako omukyala bw'owalamba tomumanyi munnange tonkwatako ono bw'owalamba tomumanyi tonkwatako nageze okutuka omusitulo muleeta wano tonkwatako tondamu kunkonerera naye nga ebyatandika nemufuna Madam Rosette ono omukyala mwagala munda agenda kuyingira Nanti mbuno guide and counseling people. Who is this? Guide and counseling people. Akola ngani wano maka ga daddy wange? gwe kantu gwe toddamu kunya ono ekitaawo kitaawo tomumanyi kantu gwe toddamu kunya oba kitaawo yafa oba bakwenda nga otakulaga ono wamya muno omulaba mwami John azaala bana ababiri gwe takuzaalangako bakuyita mujja nanyina wala ekigambo kibalambika obulungi omwana ono mujja na nyina waliwo ekigambo ekirungi ekimujjamu mwakulira mu makuba agatalimu owenga nije mutakuzibwa fe abakuzibwa tumanyi nti omwana yenna mu maka mwali bw'abanga maama we yafumbirwa oyo omwami abeeramu yabeera taata kati mwe abatakuzibwa oba mwakulira mu maka ki bakulira mu mbizi azisa embizi nawe wandibadde maama kulw'abaana b'omwami bwe wasanga mu maka kubanga obasanze olwaki bwe tobadde nga maama ate nnyabwe yafa laba bafaanagana nedda owa kamera gyatulage laba ono omwana laba kona okafaana okalaba laba kona kali miserable laba ono nga bwafaanana mulabe ndage laba lengera tonkwatirira laba tonkwatirira kana bwanja kukuba laba omutima omubi gw'olina gwaki obukunguzi bwo mbo tonkwatirira ne balage luntu gwe katonda asala nkugaza ne balage mpulira obusungu mpulira omusaayi gugumye obadde wabafula endogoyi mu maka muno ng'omuntu newajja wano n'akugambako towuliriza mpaka wentuukidde okuwulira nga kale mbabuulire elezo ndogoyi zirina okunagera kusomera sirinayo obukozi kusomera sirinayo obukozi baba ina okulyabirira okubakabwa munnange ate laba ne kamususeeko omugga omugaguje abasukasabula abadalesa omuguba naye agunozeewa naye nga badde mutuufu taata kano kakutamye kalina empisa embisibwa kiri kabunyabunya abaana bamaama gwe kaana gwe nja kukuba nja kuba ojja kuwanvulwa kati lusongoze empola byonna byokola byonna mugenda bimaliriza ng'oli munda tekijja kusoboka gwe kawala gwe benita whatever you call yourself ogenda kuli otya nga nnyoko wali wegamba mitayimbo ogenda kubeerawo otya tutandika okupulaninga ku ekyo kubanga n'omukazi agenda kuyingira kano kagenda kubeera katya kekanamanya nsi yaleeta ereetwale kubanga nadde ekirowoozamu before nga manyi kino omwana alinamu kompisa nga njala kugamba nti senga w'abaana obeera nga omukazi amaze okugenda begaba bitayimbwa ono omwana naye ogende naye okoleki Madam Rosette ngulabe nga mugunwa omulazaawa ngoba omulazaawa ensi egenda kukwatako mukwano bagamba batya simya akakyama mamera bwe teri akyanza kugolola nyoko bwatu yakola ate abaganda bagamba nti nabaganda bano tebamanyi bisoko ennaku zisooka ne zitakuba mabega bakatiitiibizza bwe batyo kwabe bakaleta no maka ga mwannyinaze ate nze Madam Rosette nakugamba okufa kwa mukyala omukono gw'omukyala mweguli anakye yaŋŋamba mweguli obanga waliyo manyi mweyogeza ebitabakwatako gwe kantu gwe sirika sijja naye lwaki togamba akantu kone kava mbantu abakulu muyingirira ebitabakwata kumuyingirira amaka g'abalala nemulekayo agamwe ne mujja nga muzunga lwaki togamba akantu kone kava mbantu abakulu kyokulaba ze nakandye nga nzize wano njagala mwannyinaze wabula Madam Rosette amaka gano ogalabye gano ge maka nno golaba eno ye famire maama neesimye okusinkana ku mumbejja Beniti sima Benita zaakako oli ye mumbejja mu maka buli bubuzi bububizi n'obubuzi ndizabiramu bagenda kulya bitabo naye yabusanga tebusoma yabasanga basoma ono gwola naye ntunula yokka aye munagula abaana bakyala
nga mwe mubadde ku matooke na miceere nga nagyo temugibawa njabba abantu byakawunga singa babadde tebalya singa tebaafa maama singa tebaafa dda naye kitegeeza balya kuba we bali balya Madam Rosette nawulidde nga mwannyinaze yakomyewo ninga eyamuwulidde mu jo wagenda okubeereko olaba yakomyewo ate naye yafuuka Ssekibotte ate olowooza ayogera omanyi kye yankola last time nasanga ali mukuuta mukyala bigere anywa kabbiya bwe bamusaanukula so n'omusibe n'amuyira amazzi n'amisaamu awempi ago ge maka obukyafu obuli mu nnyumba tolina kuyingirayo singa wamulabye we natuukidde Madam Rosette oyita abeeno ngeri yakanyego nenga munju abaamu kakati mwannyinaze wandisose n'okkakkana kubanga zino ensonga za mukyala wo baba wasiibye ono omukyala era akyali wano yakomye obukomi oba baba kwata mpola ebintu bino baba abaana bano omukyala ono waba yakuliisa sekkotika kekadde olwaleero tunaye bino bikoye mwannyinaze sigenda genda wala mpa n'ebintu byange mwannyinaze ate nsaba ono omukyala simusangawo bwe nja kusabula nsaba nja kusabula ojja tusangawo sokole ofuna kutema ani kisabule kikulaga bina kale muwangudde mukazi kigo bagala kutema nze omupanyiso okwogera bintu babito kati ofuna obuzibu baleke beesiriwaze beesiriwaza anteme ayinza okulowooza mbu just omuntu atemeka nga bw'alowooza tatemeka nga bw'alowooza senga abaana amma jangu omuntu amala gatemeka akati wamma kakati jangu tulabe microphone yange eri luddawo wamma ani omwezi dda n'erinnya kyetugenda okukola kati bano abaana n'okubaleka obulesi oba poliisi naye eruddemuuko twekolera omulimu abaana abaana tubaleka wano jangu maama jangu sibakuleka wano sokuleke weguje naye wa boda talinawo kumanyi
tukwata omukazi ono kubanga zibadde nteesa kale mukazi tuyegalamidde wali aza n'okuba nga alina alya waatulaba buli kimu ng'akirabe kigenda mu maaso teyeefiira oyo omukazi oyo omukono gwa maama w'abana abaana obana omukyalo ebintu byatinamu kati nze adaabuuza onoba tinamu kumaanyi kubanga mbadde njala omukazi ono tumuvumbe tumwetwalire ku poliisi walayi nze baya tumuvumbe anti tuli mu lutalo nyweza tosula gundi ya maama tugenda mu luki lwebeta sinzigu tugenda mu luki taata sikitegedde sinzigu tugenda mu luki mu lutalo lwebeta sinzigu kati labe kulwanirira bana abaana engato zi rescue wize nezo nali zirese mabega wande engato zifuta kakati byonna tugenda kola bwe tuti vayo Gabi sole taata nze adaabuuza ono omuvubuka talinamuko kumaanyi tutegemu kati empaka poliisi wona agenda okujjira nga naffe tumaze okweyamba ayinamu amaanyi wa boodo oyo mumanyi ayinamu amaanyi ajja kusobola okutuyamba tujja mukwata kati baaba ano batwala madamu Rosette nga tunakwata abantu abo badde nkusaba madamu Rosette oli mwana muto nekakwefukamirire madamu Rosette abaana bano balaba abaana bano obalaba abaana bano madamu Rosette okusoma kwagaana kati ono nga bw'omulaba mba neetaaga banayiga oba kale enviiri n'agenda mu saaluuni nayiga enviiri naye obusobozi nyina butono madamu Rosette naye omwami wange nga bwe yanzikiriza batwala ewaka omwami wange yanzikiriza mbatwala ewaka madamu Rosette omwami wange yanzikiriza oba tugenda kusulira amazzi oba kawunga nga kaliko nnyaanya kyonna kye tunaaba tufunye madamu Rosette nkirye n'abaana ba mwannyinaze nga tuli bamativu nga nabo bamativu okusinga buli obunkenke bwe bali wiringi okugenda oba bagala kukweberera wa mama waabwe tugenda ne ssenga taata bandekanakana n'obulamu bwakagwamu katunuza nnaku omwana ne bw'omuyita ayanukula nnaku buli kimu madamu Rosette nnaku omutima gwamugwamu mama agana ssenga afunye munakasiku kataata madamu Rosette kyonna kye tunaalya oba kawunga nga kaliko ennyaanya baba lyabana bewazanyanga nabo baabo kati bakulengera bulengezi ndiza kati badde tebakula wansi oba kiki naye nga bamativu ono mwannyinaze nze naagimula mwannyinaze bamuwunza agendera mikono gya mukazi mu nkwawa omukazi kyayogera kyakola omumbejja mu maka n'omwana oyo nga bw'omulabye bwe batyo katulaba omwana yeeyisa bwatyo nga tubaddewo teberezaamu nga tetuliiwo kiki kye bakola bano abaana naye omwana alina empisa baaba kiki kye bayinza okukola bano abaana nga tetukolaba bwati alabye abantu tabatyo kanza amanyimbu nze senga mu makaawo siyenze kuba sinze mukulu bakulu bange gye bali abuza maama we bakulu bange bakoowa embeera abuziza maama we tebalinnyawo yona bulijjo gw'oŋŋambako yono anti nze tera okujjawo nze yatandika okwogerawo okuba wenakuleeta n'ojjawo ku luli bwe baakuyisa nga bwe baakuyisa yatandika obeera nga akwogerako naye madamu Rosette mbadde nsaba ku buyambi sirina nga bw'ondaba sirina nga bw'ondaba sirina naye mbadde nsaba ku buyambi mbadde nsaba kunnyambako abaana bano bafune waakiri kuba kati ono nadde nyina omukyala wa saaluuni omukyala yaŋŋambye emitwalo 800 okumuyigiriza kale waakiri kandizzeeyo mu ssomero ne kasoma naye n'ekyokulya kyennyini ewange kyakwetetenkanya saagala nnyo okwetekanya mu ngato zitagenda kuntuuka kubanga ekituufu kiri nti nsisinkana abantu ab'enjawulo bangi saa zino nyina omulagala abaza okurescuinga tuli naye ewaka yeetaaga okulya yeetaaga kino yeetaaga kiri yeetaaga kino yeetaaga kiri ate kati wano muganda we tulina okunoonya kana kansabye n'ennaku kati nze ndofunye muganda waako naye agenda kukola ki kubeeraawo kati kyemba sijja kugamba mbuno simanyi bwe nyinza kutandika oba nagamba mbuno nsobola okukola ki nga bwe ntera okukikola mukama katonda nsaasira mpa ekisa ekikulu kya byonna oba ekirungi kya byonna products z'entunda ez'abakyala za lususu baami biki nnyingi era sijja kulimba zirina akatale abantu bazikula ngenda kuwa packages 10 ngenda kuwa packages 10 era vidiyo eno ngenda giteako namba yo ngetaako enamba yo buli muntu awulira nti abadde alumirirwa ku baana baneno nga baana bavuddeyo
kaba wagire kubanga package ezo zigenda kubeeramu bano batwagala kukola ku bbeere geza ku bbeere koza ku bbeere kola ku hips kola kino tugende sweetener appetizer byonna by'abakyala byo mu buliri by'abaami mani power magejjo bishi then skin products ez'abaana tuna kati n'ebintu birala bingi nnyo kati tukola shampoo shower gel tukola ebintu ebyenjawulo biki banange olw'olutalo lwabenge ginayambadde kati nayambadde denga tosazesemu na buwuzi engeri gye nyambadde olutalo luli wanange luno olutalo lwennyini mazamuze simanyi wetumaliriza naye embadde nazambadde ntya ekikazi ngenda kikwata poliisi eruddeyo kati planning naye kyetugenda kukola kyendi mu kuteesa kyekyo tumekinge sure nze ngenda teekayo ennamba yo kasa nagifunya WhatsApp nabagadde kukubirako direct ngenda kuwa 100 packages ngenda kuzireetera nze nga nziwoobeera ngenda zibera 100 zikuleetere omuntu yenna ali yawulira nti bana bana beetaaga okulya omuntu yenna yawulira nti bana beetaaga okunywa beetaaga kaki konna ke babeetaaga kabajje bakuwagire kubanga nze nagaana okudda okusaba abantu kati bana bano mubayambe mujje tugende mubawe akasente mukole omuntu wabanga buli kimukutteko ng'alina omutima omulungi ne mukama naye amuyambiranga abaana be mu maaso eyo nga waliwo ekiguddewo oba baana be oba bazzukulu nwanirira abaana bano tuka okuwangula omukazi oyo ali tuka okukuba amavi ku ttaka mwannyinaze bw'alidda mu mbeera n'ategeera wakujjanjaba nja kuntwala ewakojja Lwasa wakujjanjabadde mu sensezize ategeera amanyi n'ensobi zonna jazikola ki n'ebino byonna tujja bimulaga ajja kumanya Madamu Rosette bw'alidde engulu oyo omusajja ajja nakutegeera ekyatta mukazi we kuba yayina omukazi atusoka tutaasa abaana bagende kususuya nti gwe singa abaana sobola okubonyabonya abaana osotulugunya omusaayi nze ennaku ennumidde abaana abo kubanga bw'obalaba oba abaana bano basobola ku ttaka wansi we wati basobola ku ttaka n'omutima ogu kange koolabizze nali sinnaba kuzaala kati nga nze embeera ennyo n'emugole nga tuli ba mukwano ng'anjagala nnyo nga mulamu maama awummule mirembe banne mugole awummule mirembe weeyebasaawo awummule mirembe bannange awummule mirembe naye mwannyina nze yaleeta omuntu oyo mulogo Munyarwanda Chala Munyarwanda yanvumanga banne tetuvumirira kabira z'abantu naye bannange waliwo abantu abaleetera okuvumaganya kabira za gye bali kituufu ate bagambulya mamba abeera omu waliwo abantu nakyogera n'abaganda babijje batwale bakoze oli omukazi mama Brian yapako omwana gundi mwana mukyala muganda bayitirivu naye nga bw'ogambye nti nno empisa y'omuntu evumaganya gyava aleetera okuvumaganya abantu bonna gyava ne weetamwa n'ogamba neze siri wasa bwebaze siri fumbirwa bwewati naye ng'abeera muntu omu ne bannange omukyalo oyo nga bw'omulaba yeekolako olususu yenna n'abeerawo nga sisira busisizi ng'abeera mu nnyumba ono omwana n'afuuka endogoyi nga bw'obulaba bwezinze bwe buti n'afuuka endogoyi nze omwana we gwe ntidde nkwano tayogerwako ate mu maka muno bulijjo simanyi nti omwana ali bw'atyo nswera bulijjo mulaba kulinnya ku banne kukola atya biki ne bulijjo simanyi nti nswera kati kyembadde nteesa kibe bwe kitiye kati ze mbadde nteesa kati bw'osooka ogendeyo wekka bw'ogendayo wekka banga gaba ne mwannyoko mwannyoko ekimukuddeko nze bw'ogenda ne mwannyoko banjagala mubenga abagenda okwogeramuuko mugende mu kisenge muggalireyo kubanga tajja tuganya kutwala mukazi ono kati bw'omuggalirayo kubanga mujala bikomerero zeno sikomawo kati manyala genda oyogeramuuko naye oyenga ayogera naye tagenda kukalubiriza nnyo kuba kati nze zigobaddeko n'obuki n'obuzoze kansoka embeera eno bw'omuggalirayo njagala ojja oŋŋambe kikoze eki kiwedde kati nawe kyobeera omplayingira genda ne kano akaana ono kansigale naye balawo nojja batwala kati genda naye kati kola bw'oti genda obenga ayogera naye mukwogera naye muggalye mu luumu emu mega sure nti omuggaliddeyo nedda ita owa boda gwaze naye baby soko je banange Madamu Rosette neyanziza nnyo neyanzeeko obuyambi bwompadde obuwagizi obudde bwonna bw'otaddemu okuba olina kutuukirira n'okkiriza n'ojja
nomberera mu nsonga z'abaana ba mwannyinaze zino neyanziza neyanziza ne byonkoledde byonna neyanziza munnaye entalo z'oyiseemu tulimbigere essaawa zino batugoba mu bimwanyi tudduka tondekeredde togambye nti kanziruke bino mbiveemu obeddewo olabe gye biggweera naye neyanziza obuwagizi bwange bompadde pakeji zompadde zonna bannanga abali eyo mwenna abalabye bataata bamaama mwenna abatugoberedde okwetotandika ne madamu Lozette ensonga z'abaana zino mbasaba mujje mumpagire bajja kuwagira njazo mujje kuwa mumpagire era ngenda taako madamu Lozette talimba ngenda taako ennamba yo ngenda piningako ennamba yo bakunoonye ye madamu Lozette kimanyi madamu Lozette ayogera n'atatuukiriza nangu taata oyagenda kunyako n'abakwano bo pakeji zange zompadde naye baneesaba mujje mumpagire zisobole okutambula kubanga tetusabiriza wabula tusaba mutuwagire mu bye tutunda tusaba support ze nagana tusobole okubeera nga tuyamba banene abaana kati ono bansabye emitwalo 80 mu saaluuni ate nga ya mukwano gwange yasabye sente ensaamusaamu naye kali njagala nkole ekisobokako wakikaddeyo madamu Lozette alikiri bwekiti kono omwana ekibuga tekijja kubula kono omwana pakeji ezo ziraba ngenda kuwa mwezi 25 nye madamu Lozette ngenda kuwa mwezi 25 nga zizo kutekere mwezi 10 15 5 7 munana oja genda ogatagatta pakeji zinga 2 oba 3 zisobola okutwala n'omwana ogenda okukola kibona bakuwagidde sina sile zengenda kwata mu cash zikuwa balanga bakuwagidde n'omwana pakeji gaba gasobola okukola ki then zile so mutandikirako zile zisagala otandikirako bobanga ofunye ba clients ebintu biri mu sente ate nga nekyakubanga bikola bikola meze enze mbikoza kuba nti robira bango birangira nze okutandika okufolowinga ntuko okulaba nalinga mbigula alabika bubi nalimbigula oli muddugavu wasigala mukola y'obuddugavu alera kuba tuli mu mbeera ettulugunya nti obulamu si bulungi nnyo kiri awo ebyesiga buli tuli mu mbeera ettulugunya tukolera mu mukka mirimu gye tukola sokoleke bannengera muzeeyi akyaliwo wali waggulu omulengera mirimu gye tukola munnange mulengera ne muwala we gwayita muwala we gwamanyi ng'omwana so bano bonafubutudde bufubutuzi mboliye mwana oliye mwana okuva oyo omukyala lwe yajja kale kati katumaliza okubanga obudde buzibye kale tebadde enteesa twandifunye wa boda oyo kyengenda okukola kangenda nyimirire wala nekweka wali eri kale nze ono omukazi wengenda okukaba kale omukaba oli mumukole ki tajja balema kale nze ngenda kulwanagana na mukazi kale owa boda akuyambeko nono kale nze kambere nono mwe mubeere serious tatamugenda musirayo kabakwate kana akawala kubona kugenda kubeera kansasagge ati gwe n'owa boda mukwatani tata w'abaana omugalireyo kati nze anise ogendeyo mpolampola nga tagenda kukwata jambiya kati nze ono omukazi tajja kunnema ngenda kwekwatira muki mwogenda mwekwatira mwesobolera mwewulira n'obusuuka tenyina bungi kyoba omanyi bino ebintu tulina obimaliriza ono omukazi leero kiba kiggwa poliisi eruddeyo naye omukazi ono mwagala naye tutya tugenda musanga wali olutalo genda soko genda omusabe alome kyoba okola soko genda osaba wa boda nga tukyali wano oba muyite genda omuyite kale kamuyite gundi yange microphone yange gimpe omwana wali ludda wati bakola omwana we kikyamu gubaze naye ali wali kazanya alabye obwana ne bana kyatulengera omukulu uli ne gundi egina wate bano bakwateko so bali n'abaana ali n'omwana omukulu se badduse wamma jangu tugende badde nnyo kinjagala aliwiringe tuyamba ononyambako mukama wange kyetwagala olutalo lubadde wano olabye bulungi nsonga z'abaana bano abaana bolaba abaana bamanyinaze obadde olaba yawasa omukazi we mu maka ne maama nga gye bali banyuma olabye we batwalaganye esajja omukyalo kyagala mukola ku poliisi ati mbadde njagala onnyambeko oyite eri emiryango kiriwo ekityo emmanju oye kati ne madde ogendayo abegaganyanyi naye kati ogenda eri emiryango olaba ng'ono abadde amuleeta bw'ati oyingira kati nsibire mu kisenge tudde tukwate omukazi mujja muddeko mujje musanga n'omukazi nakwanze mwekwatidde tumutere ku ki kupiti tumutwale ku poliisi muka tuli ku mulamu agenda
Botanabira muntu maaso naye ajja kumanyisa. Abaana tewali buzibu bwe balina. Manyina ddala tuyingire. Mukyala ali seefu. Tekiddira ddala. Kyensinga okuba nakyo n'obuzibu. Kasita tekijju. Ate ono anoonya ekimaka mangu naye muba abantu mwabanki. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya nze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala lya infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala baagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate